Mugamba mutya abaagalwa abalungi abeekumira ku Senga Face 256 mbaaniriza mu vidiyo yaffe eya leero. Olunaku lwa leero njagala twogere ku romance w'abasajja oba engeri gy'osobola okuromansingamu omwami wo. Abakyala tugamba nnyo nti abasajja bali selfish, nti bwe kituuka mu kwezi zino abasajja tebatufaako, beefaako bokka. Najja n'akweweeta siteeto oba bate natoberera na bulungi akaleeta olwo oluzi olusooka ye n'asonsekayo kintu kye n'afokota n'atuuka ku ntikko n'amala n'agwa wali n'alyoka agamba weebale oba weebale biki nga gwe tokkuse. Anyways ne tuvaayo nga tuli banyiivu, naye ate ebiseera ebisinga naffe tuli responsible ku nsonga eno. Tutya nti abaami baffe tetubawa budde. Waliyo abakyala nga mu butuufu tomanyi we baweeweeta musajja nga tolina ky'omanyi, just ogenda mugenza kwezina n'ogenda n'onaaba n'odda mu buliri n'obeeraawo n'omulinda n'ajja musajja wattu n'akwatakwatako. Omanyi omuntu oba nga omuweeweeta like nga omunoonya, naye ng'olaba omuntu gw'onoonya ali awo alinga kiti naye tazza muzigo, sikulimba era olunaatoba naawe ogenda kumala by'omaze ogende. Naye kati kankubuulire oba kankubuuze, singa nzija ne nkuweeweeta naawe n'ompeeweeta, olowooza sigenda kunyumirwa? Tetugenda kunyumirwa. Ngenda kuweeweeta nga bw'ompeeweeta oba nze ngenda kuweeweeta nga bw'ompeeweeta, twezine mbeere nga sikusinziremu nkuweeweete, embola eyimirire era oddemu onzina ebinyuma. So abakyala mwege okuwa abaami bammwe obudde nga mubaweeweeta, mukiteekemu obudde era mukiteekemu amagezi nti omwami bamuweeweeta batya, si kujja kumuyisa ngalo buli bw'osanze. Nedda, yega abaami balina ebifo by'osobola omukwatamu nga ffe bwe tulina ebifo bye batukwatako ne tuwulira nga tukyamuse. So tusooke twogere ku kwenywegera. Waliwo n'abali ebayire nga temumanyi kunywegera. Bino ebintu abantu gye bali tebabimanyi. Ogendako nga sha ani atamanyi kunywegera, oli ne bamunywegera yenna n'akussa amalusu n'alyoka okitegeera n'akuwa amalusu mu kamwa, abalala n'abamunywegera ng'ali awo bubeezi ye talina kyazzaayo kweg'ali awo alinga mulambaala. Omwami bw'aba akunywegedde naawe gezaako okukoppa ekyo ky'akoze bw'aba nga kyakola kikola mu butuufu. Ate bw'oba nga olaba by'akola si by'oyagala oba tebikunyumira nga ggwe oba omanyi, then muyigirize. Ebintu bino byakwezina, munywegere. Nywegera ku mwami wo, munywegere ku nnywanto z'amabeere, munywegere ku nsingo nga ffe bwe twagala batunywegere. Omwami bw'omunywegera ku nsingo n'omufuuwako bw'oti akawuba naye bawulira bulungi. Omwami bw'omunuuna ku bbeere awulira bulungi, akyamuka nga gwe bw'okyamuka nga bakunuunye ku ki? Ku bbeere. So n'omwami waffe bw'atyo bw'aba awulira oba omwami wo watyo bw'aba awulira. So n'ekyo nakyo tukiroboozeeko. Ekintu ekirala kye nnyenda okwogerako nga tuvudde kunyoogera kwe kweweeweeta, nti omwami bw'oba omuromansinga omuweeweeta mu bitundu ki? Osobola okumuweeweeta mu nviiri, ne bw'aba talina nviiri ng'alina kawala toyisa engalo zo mu mutwe gwe, kiwulika bulungi naddala ng'engalo z'oyisaamu ziri soft. Abakyala nabagamba waliwo abakyala bakola emirimu egy'amaanyi, abalimi, kwegamba ng'olima engalo ne zibeera nga ziri raafu. Gw'omulimi oba ali mu kyalo nga omanyi nti emirimu gy'okola giri raafu, osobola okufunayo ka vaseline oba osobola n'okufunayo ka hand lotion akasoftening engalo oba akagonza engalo zo. Naye oba tolina ssente osobola okufuna just vaseline n'obeera nga omusiiga mu ngalo zo, abeera ajja kugonza engalo zo. Nti omwami wo omukwatako n'awulira ng'engalo ezimukutteko za mukyala, n'awulira ng'engalo ezimukutteko zeezo zibuguma, zigonda, ziwulika bulungi. Osobola okumuweeweeta awo around ekkundi awo kabutobuto, osobola okumuweeweeta ng'okkirira ng'eno wansi ku mbolo ye. Ate era osobola okumuweeweeta ng'omuweeweeta mu mugongo ng'oyisa engalo zo mu mugongo. Olaba olwo nkayite muwaatwa nkayite ki kano akannye ewali spine cord akali mu mugongo akalinga olugundi akalinga oluguudo oba akalinga nkayite ntya kale akali mu mugongo okategedde ndowooza like ku spinal cord oba ku lugundo olugumba luno olw'oku mugongo olwo, bw'oyisa engalo zo ng'ozijja eno waggulu ng'ozikkiriza paka wansi okukkirira kabina, awulira bulungi. Omusajja bw'akuweeweeta nawe bw'oba omuweeweeta
reciprocating nga tobeerawo nga kiti ng'olinga agamba nti baweebweta kyafudde. Nedda mukwano, oli muntu alina feelings ne munne alina feelings. Bw'oba tomanyi kyakukola osobola okukoppa ekyo kyakola unless ng'omwami wo tamanyi romance. Ate omwami wo aba tamanyi romance, osobola ogenda ku ssimu yo buvidiyo bungi obuyigiriza nga sina channel yange yokka. Channels I believe nyingi eziyigiriza ebintu bino. Osobola ogendayo n'obuyiga. Oba si kyo osobola mweteekemu, invest in yourself. Bwe ngamba okweteekamu ssente oba okweinvestingamu, kwe kumanya nti ogaziya obwongo bwo mu kumanya. It's not only about business etambula etya, naye manya omukwano ki ekiriko ennaku zino, ki ekitrendinga. Oleme kusigalira mabega. Tobeera ku bya analog nti edda omukyala yagendanga mu bulangiti ne yeebika, omwami najja n'akwatako awo kyuka n'ateekamu nga kiwedde. Bwe tulina ensonyi, ebintu by'ensonyi nabagamba mubijje mu kisenge. Omusajja muweeweete naye awulire nti omuweeweese bulungi. Muweeweeteko mu bugere, mukombeko awo ku kutu, munuuneko. Bw'oba oli muntu anuunako ku mukirawo, oba togunuuna guleke. Okitegeera nabagamba ebintu by'okwegwa ebbakuli ebyo by'okunuuna emikira kirina okuba nga kiri concerted on abantu babiri, oba nga mukikaanyizaako. Si kumala gava eri ng'oli ayinza okugamba kimpisa bubi. By the way, omusajja akiriza okuba nti omunyuma naye nagamba tekinkolera kinneesittaza. Kitegeera buli omu alina engeri gy'avyuwingamu ebintu bino. Ate naawe omusajja omukyala wo aba akulobozeza nagamba honey is it okay, saagala omugambe kati wabijjeewa wayenze, simanyi olina b'okomba emikira, simanyi biki. Nedda mukwano, oba tokyagala ng'owira you don't want to try it, toyagala kigezaako, tekikujja mu mbeera, tomumalaamu maanyi. Mugambe honey nedda, I don't feel comfortable, oba siwulira bulungi ng'obinkoze, sina bulungi kuba teri muntu gwe bakukomba mukira nga agumunuuna amanyi ogunuuna nga atowulira bulungi. Naye waliwo abataagala kigezaako nga ye ne thought of it alaba nti kimwesittaza. So osobola omugamba nedda mukwano, kinneesittaza, tetujja kikola ekyo, tukolemu oba ekintu ekirala. Okitegeera era ajja kitegeera. Era nammwe abakyala mbasaba, omwami we abagambe nti sikyagala tokikaka. Ate it's same goes to the woman. Oba ogambe omwami wo nti munaye ngwa ku bbakuli, naga sikisobola kikola. So tonyiiga, ate era togenda n'oyenda kubanga waliyo bano ba smart way agenda okugwa ebbakuli. Nedda, bye bino bye mbagamba nti tulina okuyiga ocompromise nga twerekereza olw'ebimu n'ogamba yes it's okay, let's go with what we have. Nsobola nti okunyumira kino kye tuyina kyoba spicing ekinne kitambula. So abakyala baffe abalungi muyige okuweeweeta ku baami bammwe, mulekeraawo okugenda oba mugendekeraawo okugenda mu buliri n'obeera ng'omugugu n'otuuka wali musajja wattu ne yeefunukula n'akunoonya n'akola atya, ye yeefaako. Kuba ekirungi ky'abasajja nti ye ne bwalaba obulabi ku mmana ng'etobye asobola okuyima bw'aba alina amaanyi ge. Sigamba bano bansindika njake, ate bansindika njake saagala gamba nti nno nti musango guli awo. Nedda, abamu baali bwe batyo olw'ensonga ezimu, olw'ensonga ezitegeerekeka. Kitegeera, so sikivumirira, sikola ki, wabula kyemba mbasaba nti naawe bw'oba omanyi ng'embeera ye eri bw'etyo, mukwano weefeeko. Munzikirize nkome wano eno, nja kuba nzira ne video yaffe endala. Tewerabira subscribinga, kulikinga n'okukomentinga. Onteerako comment oba olina kyoyagala okwongera ku video, oba olina kyotoolako, oba olina kyotusomesa, oba olina kyoyagala njogereko, byonna obindekera mu comment section. Tewerabira kusubscribinga, kulikinga, kusharinga. Inviting abantu, yita mikwano gyo, tomanya ani g'oyamba. Kasharing oba olina WhatsApp group, kasuuleyo, tomanya. Waliwo abantu nga ate okujja ku gundi ku YouTube obiraba. In fact, alinza n'okuba tamanyi nti gyebiri, naye n'okasharinga, alinza okusirika n'atakomentinga, naye n'akabikula n'akabuza n'agamba omwana yantaasiza ono. So mbaagala nnyo bantu bange, mwebale kumpagira, mwebale kubeerangako. Ka audio kano gy'oba okawulidde yonna manya kaba kavudde ku Senga Face 256. Jangu butereevu ku channel yaffe, subscribinga, likinga, osobola obikula n'olaba ku videos zaffe nkadde. Waliwo videos nyingi tulinako okwebuulirira, tusomesa eddagala, tusomesa emisomo, byonna ojja bisangako kuno. Yeah.